naye amazima googerwe. Nalabye abayimbi abantu bayimbye ndi muntu nyagala okuwuliriza music. Nalabye abayimbi naye Big Eye mute Big Eye ayimba gwe physically fit yegwa Masanyalazze ageje jinja nze nkusaba nyiganyiga wowe bakube jinja kiragwe kutwale ne wakeyo nkulambuze ekira oluveyo kutwale ne mulungu nkuwuse kumpuuza tusasanya eno jembeera kwegamba yimba nulira ddala nga music yakuyingidde bwati. Big Eye mulabe edduka ate todduka buddusi kozesa boda. Big Eye ayimba va kubuno obuyimbi busimanyi biki. Big Eye muyimbi Big Eye muyimbi byaddala sikulimba physically fit simanyi mmanga wali buli luyimba lwa hit ku hit. Big Eye oli muntu wange nnyo muyimbi wange nawagiranga gwe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kumagaton koli tugamba nti nobeera ngu subscribinga likinga atuberenga o sharinga that is Big Eye star boss for you akayimba Masanyalazze. Yes. Naye muzeeyo omuwulidde. Muzeeyi agezezzaako nnyo okulabika nti yagamba atembeeta ensonga ayimba tujjukira gundi nga Mungu amaze okujjulula omugezi Moze Radio ne Big Eye yeekola bye. omanyi Moze Radio yalina engeri alabika yabimugamba ebyaddala ono engeri gye yali emotional abantu bali babiri abajoogawa nga tonnamalayo Kamiri yukira Kamiri yabeeranga Moze Radio yabeeranga nnyo ne Kamiri yasinga okujooga banne mu ggwanga lino. Kaakati omukulu yapiikinga lifu ku mbeera z'omukulu. Kaakati ono engeri gye yali emotional omanyi omuntu bw'afiirwa ojja ku ka moment ak'enjawulo k'omujjukirako nga kabagatta nnyo kugamba abantu. Ate omukulu wakati mu kumanyira yaga olaba nti tuyimba naye Big Eye oyimba kati kyekiri ku migatta bantu mugatta bantu saawa nze wennatiira nti Big Eye star ye ne mukufirwa akola amawulire waliwo okufirwa kw'omuyimbi kwatakozeemu ggulire bozi nga taggenze. Big Eye is a superstar. Amanyi kye bayita okukola amawulire amanyi kye bayita okubeerako ku trend naye right about now yali ku namba emu mu bintu ebitrendinga mu ggwanga. Big Eye yaliko mpitayitoko ku TikTok challenge ku challenge nze nalabye kasaatuziza press conference n'asoma ekiwandiiko kwe ekiwandiiko kye era we yamaze n'agamba ntaddeko omukono ze Big Eye n'enfundikira n'ateekako ne fulusitoopu ennene. nze we natiiridde Big Eye era nabadde neewunyiza Big Eye okulwa okufulumya akayimba Masanyalazze. Omuwulidde yenza Masanyalazze yageere yegwa Masanyalazze yageere jinja kati ayirayo n'akalaba kayita my president nako ka trendinga mpola mpola challenge ku TikTok. Physically fit yakomyewo okufaako obufi ye buli wamu wa trendinga challenges fuuse challenge kati ate balina ne remix gye bakoze ne Palaso nalabyekawo Palaso guno omulembe ffe tuliko Big Eye n'agitwa Big Eye alina ennyimba eri gye yayimbira mu Sula Indicator ng'alinga arhyme ng'alinga I think Big Eye singa yasigala ku style eyo singa ali wala style eyo ayimba bulungi nnyo soundinga bulungi nnyo by the way nga tuvudde mu bino ebyobufuzi ebyayingira naye Big Eye yatuuka ate n'abivaavaamu style gye yali ayimba n'agita oba yabuukira style ki mbweno sitole ya muwala gwenjagala this girl namusanga Kampala yali just ku street ku bala. That was in 2013 yali 2008 nali nkyali mu senior batu so Big Eye by the omanyi ye Big Eye kyayina yamanyi nti what Kenzo can do Big Eye can do. True.
Chovola bayachusi ya switchingirawo kuba ebisinga byonna Eddie Kenzo byakola yabiyigira ku Big Guy ennyambala entambula kuba kati olaba Big Guy gojja olaba Big Guy ebintu bye yeekolakola ng'ali yekka naye baaba anyirira Big Guy looks good atunulira ddala nga basuperstar yeefaako nakunyumiza ekyabawula ne Kenzo kiriwa yali mukyala waliwo omukyala oli gw'omanyi eyakakola pate Dubai butereevu eno eyanaamiriza abantu kati yali muninkini wani asooka kuba waddiriisa Kenzo waddiriisa kuba kati omukazi yalaba omusajja naga waayi kadiriisa kano kankolera nkabwebwena n'akeeyiwamu dirisa teyali nnyo much interested n'abeera naye jjukira ono Big Guy yamuli kumpi yali kumpi n'ani ne Kenzo kakati olwagira Kenzo ono dirisa mwogezi wa bigambo musazi wa bigambo alinga kukunyulisa lagundi lisala kakati ng'atandika yogerera musajja azoli mbeera naye tasobola kwagala wakati obudde talina kituufu dirisa teyalina budde eserewo yakubira stamina n'agenda ku top sokoleke Big Guy ye yasala omugambo yabisala ku dirisa era nga dirisa waatabaawo yafuuka emboozi wano tujja kati omusajja talina budde ate kakati olaba nze obudde bomu nja bukuwa nze kuba kati nze sirina nnyo bintwala akasente nninamu ate naawe olina kikyosinga okwagala agamba nti yakulira ku kidima naye nange ndi physically fit ate nga oba fit limusinga jukira lyanalyekawemu kati omukulu akivaamu aga sikyalina budde onansonyiwa naye tusobosigala nga tuli baaki bamukwano ono omwana agezaako naye agezaako kukola Big Guy n'awamba era Big Guy atalabika omulundi gwe yasooka okukola trials omukyala yaziwuliramu n'agamba Big Guy we yawamba ne bazaala n'omwana oli gwe twagamba alinga ekifeke ali alinga buno obusaani oba nzige buli kyalaba daalinga bwe baleeta lumonde omanyi lyogera oluzungu we baleeta muwogo bwe tuba mu sizoni nga yansene ate watuuka ku mukede ate aliira mu kiro aliira mu kiro emmere gye bapima ensangi zino bw'atalya kiro 5 ate leero lumu omukulu ng'amutwalako out yeteekateeka agenda n'akakadde baakalya Big Guy koolwa azze amanye anywedde kangende nteeke mu baana bange okakkananga era abaana babagagga abo balya abaana balya ate kati ne bw'obalaba bagejjukana ekisooka alira mu budde abanga mulwadde waalusi butereevu kyakubiri ng'ogyeko ekyokuliira mu budde aliira ddala ekipimo ekiwera ebyokulya byoba tebigira tebikusa mangu babikola nga bigejjesaamu n'embuto abaana baba n'apatayiti nkubuulira era omugagga yenna atalina apatayiti aba mulwadde ganja all in all I have a question to ask I have a question to pose Big Guy wano waakutte wanaamukolera Big Guy waamukoledde saawa zino yaliko ne bwana staging kivvulu government kasiteeta interrupting ajja funa abantu nalabye bajjawo ng'awera agamba buli promote bw'otateeka Big Guy ku kipande obaako Big Guy right about now yakomyewo ebyaddala kati kyalina okukola saawa zino kuta music okitegeera yimba omanyi waliwo kye bayita blessing in disguise bino byonna ebyatuukawo ku Big Guy embeera yonna gy'abadde ayitamu katonda aba ayina akaseera saabaseera kakuteekerateekera Big Guy ono musajja mukkiriza tata kalaadi omanyi mu busiraamu ffe tulina kye bayita okugezesa ate okugezesa mukama kyakuwadde nakyo olina kutambula nakyo nga bw'omusabo kikujjamu bw'atuuka kikujjamu akikugiramu maanyi kati Big Guy nkakasa bulungi nnyo nti bulijjo essaala asindika kuba abantu babadde bamutokyalinga psychologically nze nkubuulira omuntu okuba nga akutunya bw'ato teri promoter ayinza kukutegeka
promota bw'atakutegeka emirembe gigenda kuggwako ota music oteekamu ssente video tezivaayo ne kati bigayi agadanga yakibe bigayi ekintu kino yamanya ensobi gyakoze lumemba abantu bagisooka ne bagaana omusonyiwa era yagendanga kubivulu mu nsonyiwe obucupa ne bukaaba nawo ne bamukwira ku Freedom City abajjo yagambye n'agenda neyeteekako ecupa ya Renzoli asika abantu still ne bagaana naye abantu babadde balinda kimu kulaba principal okitegeera kulaba principal ng'akoona mu stamp ekyali emakerere kavulaawo kaali kabonero ak'enkukunala nti bigayi banaye bannayuganda omusajja akoze okwetonda kwe ate ffenna tukimanyi nti abantu bakyuka bwe tuba nga tuli bankyukakyuka kitegeeza tusika bali okubaguza ideology yaffe okitegeera bajje ku sayidi y'abantu akati bwe babanga ekyo kye babadde bakola bigayi n'avaayo mu occasions ez'enjawulo n'avaayo ng'akola statements ez'enjawulo nti banaye nze nategeera ensobi yange naye amaanyi gali mu bantu bali abantu bemutembeeta okitegeera byonna n'akuba sayidi kwabadde n'agezaako okwegula amaganzi kweno sayidi gy'alaba nti ntuufu principal yalina okukoona mu sitampu ne bannayuganda bareactinze bulungi nalaba Mordecai muliisaawo ku TikTok ng'atudde mu physical fit ne ŋŋamba akayimba kati kalinga kapya akayimba kalinga kapya nnyo fetu kakati ayina naye bigayi ayimba banaye nange kankakati okatiriza olaba muzeeyi wa bigali maaso yakakasizza wakati mu kujanjawaza Jono Kisavo wali bigayi ayimba nawulidde remix ze yayimbye mu luyimba lwa fetuliko lwe yakoze remix ne Palaso yasoundinze bulungi nnyo n'okuflowinga yabadde aflowinga bulungi so bigayi saawa zino emirembe gyawulira alayika asula teyeebisse mu museene noono ate tawulira mpewo eyali agudde ne buli omu yeewaana okugwa n'okutrendinga eyali agudde ya trending oyo kyaliko kye bayita okwekangabiriza ng'omusezaana agula essowaani nti ngenda giriirako bantu bange okitegeera otrendinga naye otrendinga otya okitegeera nawali emabega obadde otrendingira ku ki kati ebyo ebintu byawukana oyinza okuba nga otrendinga naye otrendinga otya kuba wali tubadde tukumanyidde mu mukwano ogw'ekika ekyawaggulu abantu n'okusuutiriza sawa zino tukulaba kukuba nagisi sawa zino tulabira musagaza kulengeza kulebulalebula awo nawo osobola okutrendingirawo ng'era omuntu anaakwata ekyettaka nze kyemmanyi kati mu Uganda obe kati abantu baayiga bate bakwagala bakulagirawo ate kati abantu nabo badde bakwagala bakyuka mangu bakyuka makuba olaba bigayi back then nga tanneeyunga eri abantu tebamwinaako buzibu ayimbayimba ebintu bye ate nga sebo ne bookings afuna naye nabigayi yameesingirawa bigayi kuba bakenzo bonna bakyuka lumu bo tebabakuba ku bucupa bigayi yameesingirawa bigayi yayogera ku musajja yajanjawaza nnyo okitegeera naddala akalulu ako akawedde ako bigayi ne kusaasira bajanjawaza bwe dirisa kenzo wamuwulira ddi ng'ayogera statement z'ebyobufuzi era yali awo nga yeebuzaabuza bwebuzaabuza abantu bagaddirisa oyo tali ku muzuuli nga tebamutegeera butegeezi naye bigayi mu kalulu akawedde ne kusaasira ate kusaasira yasooka n'akifunamu just that ate kusaasira wano yali ayagala kubba ssente za musajja bino bwe yawuza mbu ebintu byange babitwala kusaasira yali ayagala kubba ssente jjukira yavaayo n'agamba nti banka entu oba yateesa na kigundi kyekyo mbu kiwola naye nina we namulabako ng'aleesa emmotoka eyo gye baamuwa ng'azze kwewola nina we namulaba so yali ayagala kusikamu musajja ssente yamala n'azifuna bw'ofuna chance that's why right now gwoba omanyi bulungi nnyo nti abantu bakukyayi kitegeeza oba olina kukola bikufuleetera ssente ng'abantu ne baba tebakyakutegeka mu bivulu olinawo ojja kati yakolayo akabaala akaawo ku Ntebe road ng'oza n'emmotoka kati at least ndowooza ayinako bw'ali kuba luli sente yaddanga mu mmotoka zikwata zitikatika kwemudola gye batamutegeka be bano bapromota ab'ebivulu bino ebyo naye embaga akuba ye talina budde embaga ayimba onoonya w'omugira mu mikolo jjukira oli akola embaga ze
ng'ayagala vibe eka zirina vibe okufa ennyimba zaalyo linyenya amakudde kati mu mbaga akyatambula ate embaga zikola ssente kati kusaasira yaawo kyova olaba ate tabadde mugundi yemu ne bigaali kai ku Megatron kooli tugamba nti nobeera nga osubscribing likinga ate obeere nga osharinga nyegenyege festival etandise olunaku olwaleero tugenda beera nga tujja ne information buli ekibaayo tugenda beera nga tukikoge just wekumire obwekkumizi ku mukutu gwa Megatron tubeere nga tukuweereza tovaawo muzadde Megatron is my name mbadde ne Ganja Fadi kulamuli agesika stories nyingi weeziri awo just genda omala okulaba eno olabe story endala amawulire gabagazze otugakuwa Megatron Media with break news naye nobanga weyagala